po jako akawuwo olumu bamanyi okunywa omwenge ne bajjanga bonna batamira. Namande Sofia omutuuze mu Town Council ey'e Kasambya mu disitulikiti y'e Mubende yalojja ensambagero omusirikale wa poliisi wamu ne osi w'ekitundu kino Tabu Moses ze baamukubye bwabadde bateekesa ebiragiro bya kafyu mu nkola mu kitundu kyabwe. Kati essaawa eno neewulira bubi omusujja gunnuma nzenna sina kyensobola kwekolera era newali onsanze n'ebisi. Ono agamba nti bamusanga ku lubalaza lwe ng'asaala ne bamulagira okuyingira mu nnyumba n'oluvannyuma nabo ne beesoga ennyumba ne batandika kumukuba agakonde n'ensambagere ebyamuyuza olubanga mu kaseera kano tasobola na kulya mmere. Lwajja n'aŋŋamba muyingire mu nju, tuba tuyingira bwe tuti mu nju ne munnanga omusirikale n'amugoberera naye n'ayingira mu nju. Aba ayingidde mu nju ne mugamba nga nze nsigadde mabega ne mugamba afande ng'ate oyingidde mu nju ate tuteeka teriragira kuyingira mu nju. Sofia atunnyonnyodde embeera gy'ayitamu mu kaseera kano omulina okuba nga tewakyali mulimu gw'asobola kukola oluvannyuma lw'ensambagere n'agakonda agamu kw'abasirikale bano. Sisobola kulya bwe ndi eno wannuma nnyo olw'okuba waliyo amabwa mpozi nga nywedde bunywi naye bwe nepanka bino ebyokulya mbuno mmere biti sisobola kugaaya. Kuno agasseeko n'okuba nga abasirikale bano baamutulugunya naye tekwaliko mukyala yenna kyagamba nti kyatyoboola eddembe lye ng'omukyala. Emikono gyange gyonna baaginyiga nze nannungudde emikono emusaayi sina ne bwe nsobola kukola mirimu kuba gyonna emikono ginnuma ate mukunkwata tekwaliko mukazi n'ogu bonna baali basajja. Mulirwana wa Sofia agamba nti yali mu nju n'awulira ensambagere n'oluyogano nga lususse mu nnyumba ya muliraanwa wabula bwe yagezaako okuvaayo okwagala okufuluma n'alabulwa nti bw'afulumayo naye wakwatibwa. Saa bbiri z'ekiro naye mu nnyumba nga mpulira essowaani zigwa wansi wano ebiryango agenda okugulawo bwe tulugi toggulawo tukkuba bali ku mwana we bamukuba. Wabula agasseeko nti omukyalo ono yakubwa nnyo nga yali takyasobola na kutambula okuva mu kifo kimu okudda mu kirala. Batulugunya lwakusanga ku kifugi kyo yingira mu nju essaawa emu oyingire mu nnyumba okolemu ki ntosobola kwebaka ng'oli mwavu naye nababuuza mwagala twokera mu nnyumba kiki. Abatuuze b'omu kitundu kino bagamba nti poliisi ekozesa eryanyi lingi okukwata abantu bano bwe batyo ne bavumirira ekikolwa ekyakoleddwa osi n'abaserikale be. Kigambibwa nti osi nga ye muduumizi wa poliisi y'e Kasambya nti naye yabaddewo bw'abanga bikolwa bino byakoleddwa nga naye waali nga ye komanda liye alinawo okuddukira oba tewakyaliwo so ndowooza nti operation zo yonna nga ekolebwa ati osi teyali gyenyigidde mu bulambala yali badde abavangako obuvuma ki mabega nga alabibwako naye bw'abanga naye yenyigira mu operation butereevu kyekiviirako emberebezi. Amaanyi bakozesa mangi ate ekitayitaagisa kubanga tulina kye tuyita power and authority. Nze ndowooza obuyinza obwo oyinza okulagira nti genda omuntu n'agenda. Nyumirwa nnyo enkola y'amagye kuba omulanga atugambire ku bapoliisi be beera abaawano oba abamu atuyamba abatwale balina eneeyisa etali y'abantu olw'okuba baba baagala ssente tebakyali ku nkola kuyamba abantu naye zo ssente zibatwala. Omwogezi wa poliisi mu ttundutundu lya Wamala Rachel Kawala agamba nti mu kaseera kano batandise okunoonyereza ku musirikale waabwe nga bwe kinaazuulwa nti ye yali mu nsobi bakumukolako ng'amateeka bwe galagira. Tutandise okunoonyereza ku nsonga eno omukyala gye yaleese ku poliisi y'e Mubende nti yakubibwa abasirikale baffe era nga okunoonyereza bwe kunaalaga nti ye yali mu nsobi era naye tujja muggulako emisango amateeka nga bwe galagira era abasirikale baffe bwe banaaba nga be baali mu nsobi era nabo bajja kuvunaanwa. Richard Tumusiime yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Nabo babadde banzikuddeko omusango mbu oyo omusirikale agamba kunnamulumya olugalo era ye nga ngamba alina kuntwala Mubende. Ninze eno nasoose ne mugamba kale nga ndabye olw'okuba yagamba muntu mukulu mukutteko.